Good morning. Jebaleko jotusake ngalo, you are very smart. Kala zimachinze bulungi. Bigenda bityeyo. Neyanziza nnyo mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Aso TV emukono ekedde abukedde bulungi akasana kavuddeyo era katandise nga we kakomye olunaku olw'eggulo. Embeera mu factory y'Abachina, factory eno esangibwa Embalala. Factory eno eyina amanya agasukka mu 3 olumu nga yeeyita Rhino ate olulala ne yeeyita ate poliisi negiwa amanya amalala ne yeeyita Sena Factory. Naye kye twategeddeko nti ku lunaku olw'Emmande nga 17 waliwo omu ku bakozi eyasooka okunyigibwa ki forklift. Ono bali bamuyita Oba Misa kimyaka 17 ate naye olunaku olw'eggulo naye yafudde embulamu bw'ensi eno mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'ono awezezza omuwendo gw'abantu 2 abakafiira mu factory eyo mu nnaku 4. Kino kyaddirira ku lunaku olw'okubiri nga 18 Gerard Mukisa Waswa ate okuserera n'agwa mu kyuma ekikola empapula ne kimugaaya n'afiirawo era ng'ono yaziikiddwa mu bitundu ebyo ebya Nazigo mu saidize eyo MPG. Era kino kyawaliriza amyuka omubaka wa president mu district y'Emukono Hassan Kaswante okuvaayo n'agamba okusinzira ku kinate kigenda mu maaso n'embeera ya factory nga bweri abantu bano bagira bayimirira okukola okutuusa nga batuukiriza bye balina okukola. Era bwe twagenda factory twasangayo ebbaluwa eyava mu kitongole ekya NEMA nga baliwo abantu bano ebintu bye batuukiriza era okukakana nga bakubye penalty ya millions 10 nga n'okutuusa kati twategeddeko nti baali tebannaba kuzisasula. Embeera y'abakozi abakolera mu factory eno nzibu nnyo kubanga tebalina bikozesebwa omuli ebikka ku mutwe, gloves, bakolera mu niigiina, kale obulamu buzibu nnyo. RDC yagambye siwakukkiriza ate factories neza oba Abachina okulaba nga banyigiriza bannayuganda era yategeezezza nti wakufuba okulaba nti famire ya Gerard ate nayo eriiribwa sente zisukka eyo mbukadde 18. Katulabe RDC kasiba nte nga nnyonnyola ku mbeera eno eya factory eno eya Sena esangibwa Embalala. Factory twagiyimiriza era twagigaddewo egenda kuddamu kukola ngetukkiriza byonna ebyetaagisa gavumenti byetaaga, so era nagigaddewo. Factory y'Abachina ebadde ekola bukutiya nagigadde era nemanjagala embuli byeyagala bamale bituukiriza okuddamu okukola. Kyaliwo China babadde babawa miliyoni 4 okugenda okuziika nenyimiriza ne babawa miliyoni 6.8 era nagambire office calculating kye bayita workman's compensation sente mmeka omuntu zasasulwa nga afudde zendooza ne bijja kuba obukadde nga 18 era family ino bufuna bwetabufuna tugenda kugala ku factory twagiyimiriza era twagigaddewo. District ey'Emukono Hassan Kasibante nga nnyonnyola ku mbeera mu factory eyo abatwakitegeddeko nti ayo family ya Misaki olw'okuba nti tubaye tujja tugoberera embeera eno eyasookera ddala ku Gerard Mukisa ate bo babawadde obukadde 16 bubayambeko mu kuziika. Bwetyo embeera bweri mu kitundu kino tugenda kwongera okugoberera ensonga eno n'okulaba abafamire ku ndagaano gye bakola nga bagenda okuziika. Abafactory bagamba basooka babako miliyoni 6 n'emitwalo 8 zibayambeko mu kuziika, then oluvannyuma bagenda compensatinga. Tulabe wa we batuuse n'enteekateeka eno ne office evunanyizibwa ku mbeera z'abakozi ku district ey'Emukono. Kankome mu studio mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.